Inside Story Uganda, real source of political updates. Express nabadde mbulira hafi nti teri bantu basinga kuba na nnaku nga bassekawere. Sekawere aba n'ennaku. Osanyuka kubanga mufunye omwana. Naye kati ng'ozijukira oba wamanyire okulya buli kaseera. Kya misana, kya ggulo, kya kakati ebyo bikaluba. Saawa zino ate olina okufuba okulaba lwaki sekawere akaluubirizibwa. Mukyala bw'ayingira mu leeba olibeera ku kisa kya Katonda bonna okuvaayo. Maama n'omwana obeera ku kisa kya Katonda. They are likelihood nti bonna bayinza obutadda. Naye bonna bwe bavaayo nga balamu kye kisinga obukulu. Gwe okulyako ne bw'otalya ne bw'osala sayizi tujja kugamba ali ku diet. Awo omusajja okubeera ne stress si kya bulijjo. So tetusobola kunenya nti walabiseemuko bubi olw'okuba tokyali ku rutiini. Emyezi 6 si myangu nnyo naye oguma. Ffenna tuyinza okuba tetumanyi enjala kyeyogerwako naye kyendowooza kandowooze nti enjala entuufu yeyogerwako naye mukulike. Tuteese buli otya yabadde wiiki nnamba okuva twasemba okuba ffenna wano. Obadde otya Uganda ogiraba otya eggwanga oliraba otya? Katonda yakola ekintu kimu alina obuyinza bwe yeesigaliza. Oba onyiiza oba oli musanyufu ensi esigala egenda mu maaso. Nina abantu be nali ŋŋamba nti gwe bw'ofa ensi efa. Omuntu bw'ofa bw'oba okyali mulamu ensi ebannamu. Ensi efa. Bw'ofa ggwe ensi efa gy'oli. It all ceases to make meaning. Mu bulamu bwange obulamu bwo gwafudde ensi eba efudde. Naye gwakyali omulamu tosobola kugigaana kutambula esigala egenda mu maaso. Tuvudde mu kalulu reality y'akalulu etandise okulabika. Buli omu awoomingira ekifo kye yawangula. Abaali babanja talina bwabanja kubanga ebibya birina. That is the erudda democracy wabeerera omulungi nti abadde alina okukola byakola kasita amanya nti nina ekyange nakiwangudde. Ebiddirira biba bibyo gwe ataawangudde. So the reality is today to reshaping tweyambule kati ebyobufuzi ndi wa NUP ndi wa NRM ndi wa DP ebyo byonna tubyeyambule kati tebikola makulu until 2025. As of now toyina kyakukola. President Museveni ye president. MP wo yoyo. Chairman wo owe district owe Gombolola owe municipality yoyo. Kansala wo yoyo. Emyaka emirala emeka? 5. Okay. So at the moment tuviveemu ebyo sa kungu wankola booti kungu watubba akalulu saawa zino tebikyakola makulu. N'abagenda mu kooti tubasabira. Nabo tubasabira naye jjukira nti gy'olaga era olina gw'ogenda ossangayo ng'akulinze okwerwanako. Ng'akulinze yeerwaneko. Ne by'omuwaabira ekizibu ky'ensanga mu kooti toyinako oyinza kukweka nti kano kange nja kukuba surprise. Ky'owaaba okiteeka mu lwatu n'oli n'akiddamu nti baakuwaabidde weerwaneko. Kati toyina ke weekwekera nti kano kantu kange nja kukuba surprise mu kooti bw'otuuka n'okuba surprise nga kugamba ku rekodi tekaliiko kajjeeko. So n'abagenda mu kooti katusabe Katonda biveeyo naye ekyobumenyi bw'amateeka ky'obadde oyogerako. Wenjagala tutandikire omukyala Pamela tumwebaze. Omu ku bakungu ku University ya UCU yatiddwa. Poliisi yatugambye nti batandise dda okunoonyereza yattiddwa mu maka ge. Badde tuli wano ekiwandiiko kya poliisi ya Uganda nga kitugamba nti yattibwa nga bukya olunaku olwajjo. Ku lwokubiri yaliko ne ku ssomero n'ayogerako eri abayizi naye bwe yaddeeko okwebaka ekiro ssanga 8 omuntu n'amuyingira n'amutuga. Kino okubeerawo TikTok mabegakaawo Diana Skies naye n'attibwa. Abantu batandise okweraliikirira ng'obadde mu byakwerinda. What do you think is happening? Well, crime obumenyi bw'amateeka bubeerawo
mu ngeri nnyingi. Sisuubira nti ekyo kiri ku lapse ya security as of nga bwe tulaba. Because security ekola ddala ku bintu ebiri general. Bagirale ate naye mala kuba rampant mu area. But twetaaga bwe tuba tuli ba mu investigating ensonga zino. Personal security ne personal dealings ne personal conflict. Ebintu ebyo bitera okuvaako obutemu akendooza byebika ebisatu. Engeri public interest oli ddiini oyina personal dealings z'olimu. Kati ng'eya skies bagiteeka ku bintu bingi. Nti oba abadde ne ba multiple partners which we can't establish. Nti oba abadde alina oba partner gwe yayisa obubi. Oba waliwo ekisajja ekibadde kikuba kwe nnyinza okukireetoolooleza kubanga siraba nti omwana ayinza okukuba ddiiru ya kawumbi n'abaako gw'ayisaawo ebbali. I don't think so. Sisuubira nti oyo omwana ayina gwe yattidde omuntu nti oba ayina gwe yattidde omuntu oba ayina gwe yakosa. I don't think so. I think to me it can be relationship matters. Kitulina okuddayo okwetegereza naawe kyendowooza kungu. Alaba Sanyuka TV ekifaananyi kyola ku screen yoyo omukyala ekya Pamela. Story ya Pamela sinaba kugitunuulira but I think we can just give a general caution. Yes, so ye Pamela ayogerwako abadde Dean of Students University eyo. Ekintu kye tusobola okukola ye general caution. Mu abantu abalina dealings oba bw'oba oyina conflict tugeze oyina olutalo n'abantu abalala oba oyina okuyombagana n'abantu abalala tosirikira mboozi. Nze maama wange yafa mu 2003. Yayina oluyombo n'abantu abamu mu famire n'alwogerako. N'agamba abantu bundi nno eno abadde akola ki? Abadde akola bw'ati. Tuyinamu ng'anyumizaako kale mikwano gye. Indeed after a few days ng'amaze okulunyumyako she was killed. And controversy netandika okubreeding within the family. How did this happen? How did this happen? Eventually I think we settled and we knew who did what. Kati abakyala bonna obanga oyina enekwalo whether in a relationship waliwo abakyala abani relationship naye nga ali independent either yanoba oba ayina amwagala ne babaako engeri gye batagiraagira bwe batera okuva enkaayana naddala mu bakyala ziba ziviirako okufa. So we want to, I don't want to relate that to a relationship, but bw'oba ogenza okunoonyereza n'okwetoloola ku nsonga zonna ezitera okuviirako abakyala okufa oba okuttibwa mu ngeri bw'etyo. Kubanga abakyala si baddiira, they are not gangsters. Oyo omukyala oba olaba oŋŋambye abadde ogiwa abadde musoma mu kiraasi mubadde mukola PhD. Ogenda okulaba talina budde budiiringa. Talina budde buli awo nti no yakoze ddiiru ya kawumbi negoyinga bad. The only thing you can see, it can be rotating on either family or a relationship. I don't see anything. Because abamu ku Bannayuganda abamu ku batandise okufuna beebuuza lwaki tetulaba conclusive investigations nga zikolebwa ng'abantu bwe bati battiddwa oba abantu nga bafudde mu mbeera eyo. Bunafu bwa security mu kunoonyereza ng'oggyeko okukuuma abantu katugende wali mu kunoonyereza. Tulabyeko abantu bangi bazze bafa poliisi nga tutandise ogw'okunoonyereza but kunoonyereza kwe tekuba conclusive newe nti atwagala okulaba nti gundi asingisiddwa omusango okusinda ku bujulizi obwaleetebwa era ali mu kusaavinga kibonerezo kya kutta kkungu. I think ezo cases weeziri olaba ne keesi ya Kagezi ekyagenda mu maaso. I think that is one of the most classic cases ezitutte ebbanga ddene naye ate ne zivaayo nga ziraga nti nno zirina we zituuse. Naye ekirala
investigations zonna security yonna eteekwa okuba nga eyina intention for magambo the director of CID okudefininga investigation n'okudefininga ekitongole. Tulina ebitongole bibiri wano mu ggwanga kyolowooza nti bwe kikupasuwinga kijja kufuna. Ekitongole ekisooka kyekya crime intelligence ekya General Damulira adefininze over the years nti tosobola kukola butemu busuka bubiri busatu mu kitundu nga tonnakwatibwa. Keesi esembeyo yene y'abagundi ababadde baterrorizinga Kampala KMP East, Mukono, Wakiso, part of Kira, Kayunga, Nagalamba badde beetooloolera omwo. Abatta n'omusirikale recently ba armed robbers. Ne batuuka nti n'abasirikale babagamba nti eggaali y'abasajja nina mikono gyange abasirikale nga bawulira nti eggaali yaabwe egise wano teri asala. Kasita bagiwulira because they lost one of them e Mukono. Babagamba nti baabo bajja n'abateega n'abayimiriza but suspiciously ne bayimirira. N'agenda okukizuula nti bebbo naye ng'obudde bugenze talina reinforcement talina bamuyambako ate bali ne bamuoutnumbaringa ne bamutta. But I think a week ago baba pasuwenga ne babakwata. Kakati Damulira adefinize crime intelligence nti olwaleero buli mumenyi w'amateeka waali kasita bamugamba nti Damulira akunoonya olina kufuluma ggwanga. Kati akidefinize kitosobola kukola bumenyi bw'amateeka as a group n'omala emyezi ebiri oba omwezi nga tonnakwatibwa ne bw'oba weekweka otya. Kati oyo as a distinction nti this is not something you can do here. Now ekya CID tetunaba kutuuka ku sseero, tetunaba kukirabako, tetunaba kufuna bureau gy'oyinza kugamba nti eno egenda connectinga dot to dot. CMI nayo yali ekitandise ku bano abeekweka bano bagundi bano ab'emitimbagana ababbi b'emmotoka ababbi baaki nga kasita bafuna okuka kulubwe kati. But I think the change of administration naye echinjinga ebigendererwa bya institution. Muganda wange aliwo kati simanyi oba ebye kati yagiza mu military but CMI then I think 2-3 years ago naye yeri etuuse kwekyo nti yali kavaringa yamenya obumenyi bw'amateeka buli mu kubba abantu okubba emmotoka ne batta abantu. Ekibba mmotoka ekyo kijjuka nti nakyo kyali kifuuse rampant. Bakupangisa n'otuuka wali ne bakutta ne batwala emmotoka. Nti sehemu ayo yakibreakinga n'etuuka okuba pasuwinga mpaka South Sudan ne bapasuwinga mpaka Congo ne bapasuwinga mpaka wonna gye bali ne bw'oba weekweseewa. Kakati tuteekwa okufuna intentional leadership egamba nti ebirala byonna kabigaane. Let me brand this institution not only handling cases because magambo watadde okuteeka effort kwe kuhandlinga case to professionalize IOs on handling matters eza crime eza gundi zino simple gundi zino cases eziyita ku police stations. Okugira kwa nti CID ali professional, CID asobola okuhandlinga file netuuka ewa state. Ebyo bibadde bikyusekyuseemu nti bw'otuuka mu CID basobola okubanga sente bino ebyaliwo leeta sente to handling file. Ebyo nabyo nga bigenze bikendeera. At the moment you can go and your file is attended to and it is forwarded to the RSA. N'obujulizi nga tebabwonoonye mu kukola statement because of conflict of interest or corruption. Kati ekyo kibadde kikyuseemu naye investigations tukyali basic naddala ku side tugeze ya police. So bw'oba oyagala ku defininga intelligence kankubuulire kiri ekintu kimu oba bibiri. Ekisooka recruitment. Buli ng'ogenda kukola kati olaba SFC terina gundi yaayo. Wali olabyeko ng'eyita call for training. It picks
the best eyita units zonna nejjamu nejjamu abasinga. this was the best in shooting, this was the best in this, this was the best in field craft, this is good in this, ne batwala cream. So CID yonna you must recruit from what level? So bannayuganda balina ensonga okweraliikira balaba obutemu buno obugenda mu maaso. Tekirina kweraliikira. Kubanga tukyali ku kya Diana Skies buli omu yeewuunya muntu ayingira atya bwatu nattibwa abamuse ne bakunumba ne bagenda. Ennaku 2-3 leta ekindi olaba another person ni mukono. Anti kati oluusi obumenyi bw'amateeka kankubule oluusi ebeera sabotage, ebeera subversion to weaken the system nga kiri intended. Nti lwe mubanga muva administration zonna okubeera checked n'okutta confidence wabaawo oluusi n'ababeera intended ne bagamba nti administration ya Museveni kati tugitandikirewo gikuba ebituli. That bibi nabyo bibeera mu gundi mu society. Ne wabaawo group kati olaba kivadde ku Diana kiri ku Pamela all women. Abayina following. You get it? Yeah. That it can pick attention. Now, bwe kituuka mu bantu bataano of the same, it calls for alarm. Now, otandika ogamba no. Okusinziira ku dots zino. This is not merely misunderstanding. Waliwo ekigendererwa. Kubanga tekisobola kubanga patterns ngeri gye zitambulamu zirina bwe zipointinga. Why Diana? Why Pamela? Why so and so? Now you have to go back to the situation room and say, why is this happening? What could be the reason? Kubanga bonna bakyala, bonna batibwa mu ngeri y'emu, bonna balina supposedly clout that calls for alarm. They are newsworthy. Now, ekintu kyonna ekiri newsworthy kithreateninga security y'eggwanga. Certainly waliyo abalala bangi abattibwa over the same matter, but we are not knowing who is going for these personalities. Awo kati nzikirizaawo security. Tuyina capacity nga security eyina capacity okupasuwinga abatemu abafaanagana. It does. But it's not doing it. It does. Who killed, who killed for example, Diana Skies? It is early to predict. It is too early for Diana Skies. How about other deaths as well? Anti kakati ezirala. Tomanyani yatta Biriga. 2018? I already defined. Tomanyi, no, I'm saying, because Chetuulira, security people network, ADF, and that is it. But who's behind obusibwa abantu? Now let me go a little bit deeper. What details ezitaweebwa public nenga ziri sorted for security reasons or for public confidence purposes. That would rather stay there but not known, but it is Solomon. Ekintu ekyali kitta abantu abo ebiseera ebyo, I can authoritatively tell you that was sorted. It was sorted? Yes, it was sorted. Yali akikola, abaali bakikola n'ebigendererwa. It was sorted. So tunulire obutemu buno nga some sort of subversion from within. From within. Okay. So it was sorted. Okay. So tunulire obutemu buno Diana Skies, Pamela, obulyawo n'abalala nga isolated incidents. As of now, preliminarily you can say so. Kubanga tetunasoma feeling eraga nti no kiri intentional or it is national or it is meant to undermine national security. Wetwogera tetunaba kukitegeera. Otegeerera nti eddwaliro ffu kwe kulaba nti nno buli agendamu nga balina similar cases. Kati abantu batandise okumanya nti buli ogenda mu eri eddwaliro bakuteekako eccupa. Okitegeera? Buli bw'ogendayo. Kati bagamanyi nti eri eddwaliro buli lw'oligendamu ne bw'ogenda nga weekoonya akagenda bagenda kuteekako eccupa. Kati nabo tebagagendamu because bategedde character
yeki ekifo kyonna tukiyita black dark spot ng'ofunye several cases gundi baamukubirawo ono baamutwaliddewo eccupa oli baamukubiddewo peva kaakati ne mumanya nti eyo ekyo ekifo bw'obanga ogenda kukiyitamu olina multiple cases. Are you confident? Awo otandika okuteekawo nti wano waliwo ekikyamu. That is when you come. Are you confident nti abatta abantu bano Diana, Pamela tujja bakwata? I am yeah, kati kankubuulire wano nga bwe naadde nkugamba nti bwe kibanga kiri intention ezo cases sinzibu za kufollowing, sinzibu za kupasuwinga. Ne wembanze siina bukugu bumala nompa obudde ne tools ze neetaaga, I can follow it up. Because wano tetunaba kutuuka ku level eri sophisticated in terms of such crimes. It's not yet there. Waliwo gundi ezibeera sophisticated nti omuntu ajja kujja akuteera obutwa ku luggi atambula agende, oba omuntu ajja kufollowinga amale emyezi egi ng'ali ku kintu kimu. We don't have such resources. We don't have such capacity. Ekigamba nti kungu ono ngenda mubeerako emyezi emeka siina mulimu gwenkola, nojja n'opaakinga wali n'omulinda lwafuluma ogoberere patterns. Afuluma saawa 7 buli lwafuluma agenda mu bifo 5 n'omulondoola nti alya mu bifo 10 emmere, nti alina mikwano gye 7 nti akola bw'ati. We don't have that capacity. How about the attention? That such crime. How about the attention we give to such cases? Yeah, because they are alarming. Simanyi buli mukugoberera kesi ya omukyala mukadde gwe bayita Nancy Guthrie. Yawambibwa ye buwambibwa maama w'omuku bannamawulire ab'amaanyi eyo amanyiddwa nga Savannah Guthrie yawambibwa Feb ng'atandika naye olaba the entire country omuli n'omukulembeze w'eggwanga Donald Trump kennyini nga attention bagitadde awo okufeffetta baani abalina omukyalo ono. Do you think we are giving enough attention ku butemu nga buno? Waliwo ekintu ekitagumiikirizikika ng'ekyokugamba nti kungu bamuwambye, ekyo tekikkirizika. Now that is not isolated. The treatment of that is different. 2, ezo saawa zino zituwaawaza amatu kubanga these are almost high profile people. A dean of studies, a dean of students rather in UCU is a very big person. So you can't leave it to that. However, what we need to establish is it what kind of conflict is attracting the murder of such women? Ekyo kye tulina okuteekako essira. Is it conflict? Is it crime? Just rampant crime, random. Bwe kibanga kiri random, it is hard to deal with. Bwe kibanga it is conflict within, it is easy to sensitize. Yeah. Nemusensitizinga public. Nemuba sensitizinga nti ne bw'oba nga bwe nabadde nkugamba mu kusooka nti bw'oba oyina any quarrel with anyone, let it not stop with you. If you have an abusive relationship, if you have someone stalking you, but now that is on the part of women. You get it? Gwe kungu abalabe bo bwangi ne bw'otamanyi kubanga oli ku media. Waliwo bw'oyogera ebisanyusa omuntu, waliwo bw'oyogera ebitamusanyusa. Waliwo atakwagala kubanga alowooza olina gy'ogwa, waliwo atakwagala kubanga wa ddiini ndala. Ebyo bibeeramu kati fe ababeera mu public spaces. Zirinawo entuuko oli n'akwaniriza. Ako otwala musajja gwe mwe mutusibyeko akasajja. Kati oyo takwagala naye waliwo n'akola ki? So we need to sensitize. If it is established nti crime zino and police yaffe eno nina we nayomberako n'enanga. Afande Fred Enanga eyali omwogezi wa police. Police okola omulimu gw'amaanyi. Tulina breakthrough cases zetuyituusemu ngulaba really eno case ebadde y'amaanyi nene tugisirikira. Tukoze ku bintu bingi, police ekoze ku bintu bingi.
in investigations muku breaking rackets z'abatemu muku breaking rackets z'ababbi ekoze omulimu gw'amaanyi for your information by the way if I am to tell you n'ebimu you keep it under the carpet. Why shouldn't you brag about some of these things? Why don't you tell the public ne mukeere enkya mu kifo ky'okufulumya crime report ne mufulumya successes zammwe ng'ekitongole nti omwaka guno these are our success stories. We have been able to break over 50 robbery groups. Bonna bali mu kkomera. Tusobodde okununula kino na kino. Abaana baliwo abaana abadde babbibwa ebiseera. Poliisi n'ebalondoola n'ebafuna. N'ekwata abatemu. Abaana ne banunulibwa oba ne baba bantu bakulu. Why don't you have a day in a year where you brag about your success? Okay. To increase public confidence. Kubanga ekintu kimu kijja ne Ekifaanyi ddala nga institution etalina kyekola. Okay, good. Waliwo kye tutakolanga, or do you think there are things we have not done? Oba waliwo relaxed somewhere ku side yaffe ng'abantu, at least bw'otunuulirako ezimu ku incidents nezibaddeyo ng'abantu battibwa. Waliwo obunafu ku side yaffe? Tuyina obunafu buli wamu. Kankuwe example ya road accident. Here we don't have accidents. Nze nali nsoma bangamba an accident is unexpected occurrence. Nti ekintu kibeerawo nga mu butuufu ng'okoledde mu kizimbe kino emyaka 10. Bwe tuwulira nti ceiling yavuddeyo n'ekukuba, it is not your negligence. It is an accident. Because you have confidence in the building. Situsobola keera ncha ne tugamba nti naye kungumulaga jjavu. Lwaki ceiling yamukubiddeawo mu kizimbe kye mmazeemu emyaka 2? Naye tojja kuŋŋamba nti oli yabadde avuga 140, 160, yakoze accident and that is news. What did you expect? Nti oli yavudde wano ku ssaawa 4 agenda ku mukolo e Masaka gwa ssaawa 6. N'atuuka ku ssaawa 6 n'eddakiika 2. How? Wabuuse? Omuntu oyo bw'afuna accident olaba baasi kati nawulidde poliisi bwe baagala tteeka mu buli baasi omusirikale. Wastage of resources. Balaba ku traffic yao. Wastage. Kati ndaba. Why don't you ground buses? Why don't you take bali balese route chart? Nga bw'otuuka mu area mu ssaawa z'otalina kubanga otuuseemu guba musango. Suspend licenses. Kwata omuntu osuspendinge license emyaka emeka? Bwaddamu after 2 years n'akiddamu mu suspending for life. Tabajja kukiddamu. Teriya gwe kwata bukwasi gundi osuspending license. Tukukwata ng'osusse mu speed limit. We suspend your license for 2 years. Bwe tukukwata ng'ovuga emmotoka nga license yo eri suspended, tugenda ku suspending emyaka 2. Bw'okiddamu toliddamu kuvuga mmotoka obulamu bwo bwonna. Because eyo ebeera habit. People will come back to normal. Okay. Dubai, naliko Dubai. Ng'ebitaala bwe bikwata bwe biti. Gwe ebigere n'osala. Omanyi fayini? Diramu ze 2,000. Ze miliyoni 2. Ebitaala bwe bita. Ow'ebigere just pedestrian. Nti yasaze mu bitaala. Millionaires. Okuva mu leeni eno odde mu leeni endala. Mu kifo ky'otalina otuuse you are approaching right, obadde mu leeni eno oyagala kusala odde mu leeni endala, anti kamera zikukwata. I think that is about 3 to 4 million. And people are disciplined because of fines. Naye wano muntu yeesonseka bwe yagera naye olaba buno bumotoka bulala kajja ne kayingira nga omanyi ng'azannya bugeemu buno bugundi bu brick and what. Nogamba now, what kind of person is this? Osanga omuntu avuga emmotoka ya bbeeyi naye ng'alinga avuga tractor mu nsiko.
we used to respect abavuga Benz. Naye olwaleero abavuga Benz be basinga okubeera oba nkiyita ntya kubo nuisance. Okay. So we are reckless tukola sensitization mu community. Naye n'osanga oli n'ayingira mu nju n'aleka nga kyaggaddeyo. Okay. So we have laxed on our part, but also government. Omanyi lwaki government kati ebintu ebisinga kijja kutuzibuwalira okubinfa ebisinga. Amasomero gajja tukola bye gaagala. Kubanga ojja kwekanga nga 60% of the school owners are part of the system. Bali mu government. Bw'ataba minister ajja kuba MP. Bw'ataba MP ajja kuba commissioner. Oba ajja kuba omunene mu kitundu. Nga either chairman wa district, because kati now schools are part of political structures. They are no longer educational centers. They are political structures. Osange ng'oli omunene ye stakeholder alina okukola enforcement. Osange DEO, District Education Officer mu district, nga naye alina essomero. Tajja kwagala government school eperforming. Ayagala ebeere nafunafu, abaana bagende mu private eyiye. Kati aweakeninge structures eza government. Okay. Bajjagala kulya ku musirikale wano. Fande Charles Twine dabi wano message ye mpanvu muko njagala kuba ng'agiyita. Twine yali mwogezi wa CID. Is a very senior investigator. I know Twine. Ku bumenyi bw'amateeka buno. Nja kwogera okwetegereza message eri wano. Yeah, but njagala nga tumaliriza ku nsonga because we're going for a break. What do you want Ugandans to do now? Ojjukira incident eyali Entebbe couple. Yes. We yayingirirwa ne omukyala n'omwami bali bakava ebweru. Ne baba fumita ne babatta. Twine wuno agambye bw'ati. As a professional observer, I mourn the tragic loss of this distinguished lady and the pain it has brought to the nation. Uganda has both the conceptual expertise and the forensic capacity required to resolve crimes of this magnitude. The knowledge, technology, and institutional frameworks exist. They are there. What is essential now is deliberate, disciplined, and unbiased application of these capabilities for the common good. When investigators act with professionalism, independence, and resolve, justice is not beyond reach. There is every reason to believe that truth can prevail. We owe Ugandans answers whatsoever to such barbaric, vicious crimes, regardless of who has been killed, by identifying the real killers, reasons for, and ultimately gathering prosecutable evidence that is assembled in the protocols that align with successful prosecution. We have the tools, we have the framework, we have the technology, we have everything. But who is going to run? But these tools are there. No. You have the No, institutions. I am talking about the tools. Recruitment. Intelligence. Are we short of manpower? Interrogation. Investigations. You just don't pick a point. If you see ebintu bya pointing them, you recruit. Anybody can. Investigations, this is anybody. Secondly, facilitation. Capacity. Omuntu omuteeka ku investigations bwezityo ateekwa okuba nga ali satisfied, alina omusaala ogumumala, aleme kubeera compromised oba aleme kubeera distracted. Kubanga keesi ng'eyo ng'okola investigation tojja gikola ng'olina enjala. You are going to have a deliberate, and I told you this, deliberate okugamba nti eno institution, first of all, we are going to fund it as a government. Buli ali mweno institution, nga bwala president bwe yayongeza omusaala gwa science teachers. To motivate abalala nti tugende mu line ya science
kubanga ensi gyetunudde. It was not a matter of just that we are appreciating. No, it was a motivation. Nti mwabajja wansi bw'ojja n'osoma arts waggulu ssente bweziti naye bw'osoma sciences waggulu ssente bweziti kati omwana agenda mu busomesa amanya line gy'akwata si yakumotivatinga bano abaliwo abali existing. Now I think now you see Mwambulula where my concerns are. Nkuwadde ekyokulabirako kya couple eyattibwa months back. Yes, and I think police has who killed them? Police is I think about 80% of that case. Because and but it's not just having suspects. It's about having the real killers. Yeah, you can't take one man. See, our common law. Our common law. 3, 4. Someone is what? Is innocent until proven guilty. Kyetusinga okukola n'okukwata bukwasi betuteebereza but you can't prove that they are the ones abasaba. No, we have come to that. Kye nakugambye nti poliisi erina success stories nyingi nnyo n'okusinga ku bibi bye tugiteekako. Esobola okuincreasinga public confidence with only what it has done, leave alone what it has not done, but ebadde tineeteeka ku spotlight. Okugamba nti mu mwezi guno gundi stories zebakola ziri ntano. We have investigated okuwa statistics za case. Tufunye case bweziti, turespondinze ku bweziti, to investigatinze bweziti, tuwadde successful. It is internal. It is not for public consumption. Yet it should have been for public notice. Okumanya nti eno police ekoze bweti ne bweti. Obunafu bukyali wano. N'okumanya nti awo waliwo omukugu. Tulina abaana bangi abali mu investigations naye nga bali isolated, bali misplaced, bali mu bifo byebatalina kubeeramu, bali mu post ze batalina kubeeramu. N'osanga a very good IO ng'ali ku post, nga ku station kuliko omuntu ali competent, but certainly because waliwo amumanyi bikyali mu police mwebiri nosanga a very very good officer. Twalina omuvubuka si muvubuka musajja bamuyitanga Eziti Muhammad yali wano Kisaasi. Very good operational officer naye ng'ali ku post. Police post. Ng'ali just ku ka police post buno booth. But very operational, very responsive. Ng'ali mulungi. Yakolayo gundi emu natta abagundi ate ne bamutwala. Kaakati twetaaga okubeera intentional in recruitment. Bino bye tukeera enkya police bwe basiyayiddi go to the university. Go to the university. Akuguke. Waliwo levels kati ezitasobola kujja mu regular kwa ujumula nga ziri intentional nti eno department eya kati nga wala forensics asi buli omuntu aliyo oteeka okuba ne expertise. Kakati department ezimu tetugenda kuzijja mu regular. Department ezimu tugenda kubeera intentional. Amanya alina respect for agreement. Nti baba bakaanyiza eno enjogera yaffe naawe. Juzi Sale bwe yavaayo n'awandiikira Lukwago Kakiiti. What did Lukwago do? Yaddamu ovuma Sale. Yetiisatiisa mpapula z'amawulire. Yaddamu okuvuma Sale nga bwe yali amuvuma luli. Naye teyamuvumako. Yaddamu yali amukolako allegations. Oza Sale we yawandiikira yatuuka okuwandiikira yali disgusted. Did Lukwago challenge that? No. It means they were dealing. Lukwago juzi bwe yalwala. Museveni teyamusasulira treatment. Sikimanyiiko ekyo. Gwe oli omuwulidde ng'akyegaana. Abaana tebabigamba Lukwago. Owulira akyegaana. Maybe he ignored Nenga. No. You see, those are all signs. No, but Mao bwe yalwalira ggulu. Omugenzi Olanya n'akuba essimu ne baweereza ennyonyi. Anyone would say, on opposition oba afaafi. He sent a helicopter n'emukima n'emutwala mu ddwaliro
government nesasula. I think we have abused Museveni more than we should have. We have kanyigeko. Lwaki baba musisinkana ku byabwe mu kyama tebaba na issue. Museveni has extended an olive branch to anyone in this country. Anyone. Abamu abawe ebintu byabwe naye n'abiyisa mu ngeri zitategeerekeka. He respects that. Bagendayo bulijjo. Museveni mu kifo ky'okubatta abajjanjabye abalabiridde abawadde ssente ng'ate n'okumuvuma bamuvuma. Government spent $1 billion on Nambozi. Naye navaayo n'alaba nga yeekangabiriza. Baani abankuba? Bonna abaakubwa baafuna. Bonna abaakubwa baafuna ssente. Oba bonna baali compensated oba bo bajjanjabwe. Ne bavaayo ne beekangabiriza ne bateekawo bidefense ebyekisiru. They are all talking to the president. They at one point semujju muganda wange wadde bamuritayalinze. You saw one time bwe baaliikinga payments ze. Travels. Ng'asinze okutambula asinga ne ba minister okutambula. Because that is how government rewards you. Katukuweyo trip. Ne bakuwa trip, ne bakuwa n'ebigendera. No, ensisinkano eno, to be specific, ensisinkano eno. Ani ayomba? Nope, egamba tegimanyiiko. FDC yabeeganye mu Lwatu. But FDC Kabuusu Moses wa PFF naye tetumusindikangako. Kyekyayawola PFF ne FDC. Sente. Ezivaawo. Dr. Besi yatuga nti baafuna sente z'ekibi obukadde 3. Kakati ezo sente Besi gye tafunangako sente mu gavumenti. Let me tell you, lwako wetwogera ebintu bino ate abasinga obutamanya bye bayomba. Nze nva mu nnyanja mwembeera. Bwe mba nva mu nnyanja ne nkugamba waliyo ggoonya gwe w'okulukalu toyomba towakana. No, ofuna bulungi. So whoever I think in Sibambi did what is important. Yes, teyasindikibwa kibiina naye teyakikola mu kwekweka. Okitegeera bulungi. Ekyokubiri, Nsibambi's spirit, omutima gwa Nsibambi guli ki? Tuva mu kalulu bakutta abaana baffe. Abandi badde babawolereza badda mu kwekangabiriza for political reasons. Mubate ulagirani. Much as the state must not abuse the power, but also the state must protect itself. Gwe yagenda ku katuuti Nyanzi. Nyanzi bamukwata luli yagamba ati tebansabye lisiti. Nali naye nagamba bamusabye lisiti n'asoma n'awaayo lisiti. Waayo amanyi. Teyawaayo bonna, yawaayo bakomanda. Abamu. So, really, tolaba nti Mwembulola nti waliwo ebibuuzo bingi lwaki okusinkana president w'eggwanga. But lwaki tebandi musisinkana? Kyandibadde kitunuulirwa ng'ensonga. Kati kankubuulire. Ffe abeesiriwaza wano. Wano ffe twesuulamu eddalu. But in all countries after election they go into a dialogue. Sometimes when it is power well sharing. structured. Yes? Well structured. No, here we can't structure. Agenda emanyiddwa. Wano obuzibu bw'Abannayuganda buli bumu. No one wants to see Kungu leading something sensible. Lwaki Kungu yakikoze kati ne tudda mu bintu ebiri peti. Tetusobola keera nkya ne tugamba nti abantu baffe be baliwa. Tetulina culture a protecting, a nurturing, a grooming omuntu for the specific reasons. Ssaabasumba bw'aba najja nga mufti agamba lwaki si basiraamu. Omulala bw'anajja gundi Nsibambi is a politician.
he is a lawyer, muntu akuze, bw'aba alina initiative gy'ateekinga tewetaaga kumutuma. But he belongs to a political no, party. Yes, we are, that is an association. Political parties are associations. Yeah, but they are not cultural. They are not tribal. No, if his party n'ebibiina ku opposition tebyamutumako. No, his party. No. Ng'ebibiina bye tebyamutumako nga tebyakimanyaako. It's also not fair. You're claiming that is this the first election we have had? No, we've had some. We have had so. What have these parties done in the past? All in the past elections, what have these parties done for them to abuse it to have they done so? Goyagala kunzikiriza nti singa Nsibambi yagenda n'agamba gundi FDC titugenda kola kino bande mukiriza. Singa Nsibambi yajja okubasaba permission mwandi mukiriza. If they have done so in the past, nga bwe baagala ogamba nti tetwabatuma mwetumako ddimwe okuraising issues eza Nsibambi temukikolangako. So Nsibambi is bridging a gap. The religious leaders, have they conducted a dialogue after elections in the past? Have they sat mu maaso ga president ne bamugamba tetugenda kusabisa ku Sande, tetugenda kusaaza ku Lwokutaano, tetugenda kusoma gundi ku Lwomukaaga mpaka ng'otadde political prisoners? Baali bakikozeeko. So whoever is abusing Nsibambi should abuse himself first or herself. Ebigenero bya Nsibambi birikkiriya agambe tuva mu kalulu bali ne bakisitisampinga ne bakolerako business. Abaana b'abantu ne bakutta obululu ku lwabwe ne basigala mu makomera. And now Nsibambi is saying the president, before you swear in, sooka otuteera abavubuka bano. Nga tunalayira okulaga eggwanga nti tuli wamu sooka otabategeera kubanga byayogera anti bye bamutegeera kyekiri kye nakugambye tetwagala kulaba awiininga. Bw'olaba awiininga nga ofuna ensonga bati lwaki ofuna ensonga enkyamu n'otatunuulira nsonga ntuufu? Kuba ensonga ziriwo za mirundi ebiri. It's a matter of choice. Why is your choice meeting the president? Why is your problem not seeing what Nsibambi is saying? Is the problem the messenger or is the problem the message? What are you interested in? Well, lwaki olowooza baga nti Nsibambi ne banne beenoonyeza byabwe? No. They are pushing for personal selfish interests. Even if, yes. But they have told you what is on the table is this. Kaakati bwe tugenda mu kalulu ne bata abasibe tugeze 10. As a result of Nsibambi's discussion, as it is going to be, because already by submitting the 50 names for consideration, first batch. 50 already. That name, I think the list was submitted yesterday. Lwakuna. I think on Wednesday, yesterday or Tuesday. Actually Tuesday. Nga 5 agamanya ga submitting, I think Tuesday. 50 abo bandi badde mu komera. 50 bagenda kubeera ne family zaabwe. The problem bannayuganda gye balina eryegi tebamanyi nti no tetusobola kwerwanirira ffenna all at once. Twetaaga okuzimba pillars. Naye wano buli asituka tumukuba. Kati Nuupu reached a level nga tebalina anyone substantive asobola kuwolereza na kibiina. Because buli kiramu baakikuba. Ebyobufuzi kwerekereza, ebyobufuzi kukulembeza. Bwe tunaagamba nti nno Nsibambi, because I don't think Nsibambi anoonya kyakulya. At least in all politicians I know, as of now, olwaleero Nsibambi tanoonya kyakulya. So
bwabanga ayina abalala babanga balina ebirala ebyabwe no problem kubanga batunulira common denominator ku bano bonna baagudde mu kalulu ne beesitula bukolokolo ne bagenda mu president buli omu twekangidde ku TV Sibambi tumulaba ayogera Latifa ayogera everybody was surprised mwabagoba kyebabagoba mwabasindika nsolo kubalya so in your view olwokuba baagwa mu kalulu tebali kyali relevant tebalina makulu they can't do anything sensible olwokuba bagudde mu kalulu they can't contribute to their country is it what alowooza bwatyo kyayogera nti olwokuba oli agudde mu kalulu batakyalina makulu well how about ensisinkano mu Museveni zazzabeera nazo because I've again had those arguments nti mwami Museveni si bwe gusoose ng'akolagana n'abamu ku bali ku lulya gavumenti fact enkolagana kati esinga okwogerwako ye ya Democratic Party that cooperation agreement mwami Mao kye yasayininga baga tebivuddeemu nnyira kalungi temuvuddeemu nsonga za Simba tukyali ku nsonga y'emu baana abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi demokrasi yo bwekimmemmette eyo cooperation agreement yavaamu naye ebirungi I think abaana abateebwa bangi that might have not been on an account of DP but it might have contributed kati okukolagana tekitegeeza benefits nti ba DP bagigulidde ekitebe ne bagigulira kino ne bagiwa ssente ne bagiwa ebifo no niwe biba bifo DP yafunamu tubadde mu Iyala DP inamu abakugundi babiri you can't go through Iyala mu parliament nga toyina numerical strength is it possible bali basobola okulonda abalala bali basobola okuyisaamu aba UPC bokka but still you're benefiting mu Iyala abantu ba DP babiri bayitamu that is a plus that's a platform inamu omwakiti ababiri kati Siranda ate Magondi ani mbidde yavaayo mu kisanja kiri but he had gone through yes. kati oyinayo Siranda oyina Mao ye minister these are platforms to raise your issues politics is about ideas zo zigenda okuteeka ku level endala gy'okola ki gy'oliko so how can you say teba benefiting but abantu abakolaganya mu Museveni bulijja bagenzi aba opposition bagijiddeyo ki ebbanga lyonna oba kakati awo obadde mama Mabira yagenda yajjayo ki ajjeyo ki okujjako okusala najja mu NRM the problem is not Museveni the problem is mama Mabira obadde Betty Kamya yabadde minister wano wali paka IGG let's learn kati oyina Mao gyali let's learn Mao ogwenza okuba nga olaba Mao awo naye ng'omanyi bayingiza mu gavumenti ngamba opposition cause your opposition ensonga z'Essimba opposition eriki for your information baagala nfuga ya democracy ow'ekimmemmette yaliwa baagala kukyusa bukulembeze mu mirembe these are issues they keep raising those are not issues those are wishes those are demands issues would be policy what have they contributed towards the policy of this country ebyoyogerako kweyagaliza ng'ogamba Museveni tayagala bukulembeze ng'akyabusobola bw'aba akyasobola okugenda mu kalulu n'aleeta ababaka bina omuyita munafu ekyo kimwongera maanyi singa yagenze mu kalulu ku 3.5 byabadde nabyo n'akomyawo 2.5 n'omuggyako 2 but olwaleero teyeetaaga na kwogera na independence okufuna 2/3 agirina of which kati ali in charge of the constitution he can do anything constitutionally nti ne bw'aba agenze mu referendum tosobola kugimukuba olwaleero n'akeera
tomusinga basentebe b'amadistricti, tomusinga bakansala, tomusinga ba MOP, toyina kyomusinga. Kaakati ali in charge of the country. Even talking to you akuyamba buyambi. Because democracy is bobo ina majority, you take it all. Tebiri mu byakuteesa mukakati naffe tuweeko. Aina majority, aina overwhelming majority into the biggest political party ya opposition. Oyina ababaka abatasukka 10. N'opuwa 88. I think FDC ina 10. UPC nayo ndowooza ina 9 oba 10. DP ina 5. Anti ina 1. Baweddeyo. Tina kyakwagaza. Okay. You can make your noise. You can go and have. So why however, yes. bw'aba ataddewo dialogue. Yes. Still olaba nti he is overstretching himself. But why has it remained an issue? Who has the issue? The public has no issue. If there is an issue in the public, it is a small margin. Okay. Meeting yabadde obaddeyo ki? Ati pakugambye onakugambye nze issue yange ebaddemu dialogue. Bwetuva mu kalulu tuleme kwefuula kisistampinga nakuwambye rehabilitate. Ne bw'oba wawangudde nnyo. So Mr. President, rehabilitate. He's doing rehabilitation. First of all, okay, wano balina ensobi ze baakwatibwamu, wadde balina bino bye balowooza nti biri criminal related, it's okay. So Since they were in the line of politics, let them go. Nsibambi ye Joshua agenda okutuusa Abayisirayiri in this case of opposition. Munsensuubize. One opposition tutuvuganya. No tubirimu ko nsunsuubizi. Already ensensuubize tugirimu. Kalulu kawedde yawangudde yatutuusizza mu nsi eyo. And let me tell you Kungu, n'abalala abatulaba njagala kubabuulira eki Kungu kiki ekikulowoozesa nti Museveni bw'ate obuyinza abuwe opposition. Simanyi lwaki abantu for some reason balowooza nti Museveni bw'anaata obuyinza agenda buwa opposition. Agenda buwane. Mbu opposition. Agenda buwane. Mbu agenda buwa Kyagulanyi. Abantu bajja kulonda. That is wishful. Abantu bajja kulonda. No, abantu NRM bw'eneeta obuyinza era ejja kuba NRM. Tekina kuba bwekityo. Because NRM si esalawo ani agenda okukwata obuyinza. NRM olwaleero ekulaze ekifaananyi kyayo mu ggwanga kiki? Ebigambo biyitingana nti Central Executive Committee y'ekibiina kya NRM babawanzeko eddusu. Era babeere speaker ne deputy ku parliament ejja. Eye naye bino seeke wali badde ogisuubira okufayo ne official communication ku ekyo that we didn't see. Naye ate wayitawo ennaku nobati maawo nabona njagala ekintu nkisobola. What do you say? What do you predict? I think waliwo with due respect waliwo abaagala okukuba amongo. Sikitegeera. Nalaba mukwano gwange Chris bali omunsi. Wano wesakkaanyiza naye waliwo musajja balaba. Mutabani we muganda. I don't know. Simanyi whatever basajja balaba. All of them are members of the National Executive Council, including myself. National Executive Council of the NRM. Twali mu National Executive Council nga Rebecca Kadaga, Anita Amongo beesimbye ku kifo kya second vice national chairperson. Right Honorable Kadaga n'ayogera ebintu bingi n'agamba muzeeyi waŋŋamba ogenda kumpagira mu 2021.
n'otampagira n'oŋŋamba n'ensaba ekifo kino sikyali sipiika ekifo kino mbadde nsaba ojjemu of course contest yaabwe yali ogundi mwagiraba discussion president n'agamba kituufu n'agamba ngenda kuwulira naye nasanga unwritten rule oba president gye mwali mwaseetinga nga naawe wali beneficiary nkulaga ekyakuba kadaaga ffenna nga tusirise nga ffenna weetuli teri yalweyizinga mukono n'agamba nasanga unwritten rule oba president gwe naawe gye wali beneficiary wali deputy wa sekandi n'akola ebisanja bibiri nga guli deputy sekandi n'avaawo n'ojja deputy wo n'ajja awulanya ebyali ebisanja ebyomeka ebibiri bwe wavaawo gundi bwe wavaawo nga deputy olanya n'akola ki n'ajja n'aba deputy wo bwe wavaawo olanya yali deputy wo n'alinnya deputy we Among najja mu deputy najjanga Among olanya bwafa twairevetinga ani Among yali deputy n'afuuka speaker n'agamba nga amateeka sinze yagawandiika ate era si mawandiike naye mmwe abaagakola ki abaakola precedence naawe kenyini you claimed that n'agamba yensonga lwaki saakuwagira mu 2021 kubanga mwalina precedence ate wali okoze ebisanja bimeka ng'oyagala kyakusatu n'agamba ekifo ky'obwa second vice chairperson sinze akivunaanyizibwako naye delegates conference yeronda me as the chairman I can mediate but I have called you to I have mediated you nemutakola ki nemuganya okukkiriziganya naye n'agamba ne naye ekifo nga chairman museeke omu ku mwaviire munne anaaba avuddemu nsobola okumuwa ekifo kiri kakati nga kadaaga agamba oli yaaba avaamu gwoba owaki oli naye n'agamba naawe vaamu bakole ki n'agamba mugende mu delegates conference why am I bringing this ffenna twaliwo mu meeting basajja balaba is a member because he is a flag bearer and a constituency chairperson he was in the meeting nga president atunaratingira story eyo why one of them was not favored because there is an unwritten rule which they wanted not to break because it is understandable. Chris did not stand up. Neither did Basajja Balaba stand up. So for those ones, they will have to just fall prey because of those rules. Singa baali bakichallenginga kyanditandikidde mu nneeke. So okwendoosinga bano mu SEEK, it is still following the other unwritten rule. No, but you see, abantu babiri. Nkyali ku kyabe NRM. Yes, still mu NRM. Chris Baryomunsi, gabo omukonyeeko, yavaayo clearly naga nti Parliament ina kola bwetyo. Anti kyengamba fenna abalondeddwa ng'ababaka ba Parliament. Mu Parliament ye 12. Tusobolera ddala okufuuka ba speaker baayo. Kaakati kankubuulira. Nalabye ne mukwano gwange Honorable Namuganza. Naye nti wa speaker ajja bwetaaga. Naye wa NRM. Oba speaker wadde ajja kubwetaaga. Manyi abo bonna mikwano gyange. Ate sigamba nti tebali fit. They are fit. But my problem is one. As a leader, you have to be consistent. Bwekyambe bwe kyali kitema mulirwana wasirika. Ekyambe bwayo kiina gwe kirya. Fenna twasirika. Naye president simateeka. Simateeka, but it is a discipline. It is a discipline. Tojja kuyita mateeka w'oli beneficiary. Naye amateeka gonna ne wali omulala alina etteeka lyatasomye ng'osobola okumusomerera. Because you see when you do that, Mr. Broda, you're ring fencing some of these positions. For individuals,
Yes, I agree. And do you find that proper? See, we are not, actually, I am doing this because we all saw Kadaga being slaughtered and we kept quiet. We kept quiet. Including these ones who could have saved her. Oh, who could have saved their future. So, okujja etteeka eryo ku sseeke ne president kijja kuba kizibu. Because Bobo themselves, engalo zaabwe si nnyonjo, balina gwe baaleka mu kibira. Kati olw'okuba balina gwe baaleka mu kibira, olwaleero tebajja ate gamba nti oli wadde twamulekayo, what would it show? Inconsistency. And you can't put the chairman in such a level that he's inconsistent in what he's saying and doing. They are putting President Museveni in a very, very hard place. Nti oli wamusomera riot rule ogimusomedde ate kuba no toyagala kugisoma. Kakati oli lwaki wagimusomera wano togisoma. Secondly, bwe baali basomera oli twali tumanyi nti bakisomera tetuli mu mateeka. Twakireka awo. Kati olwaleero tuteeta amateeka. Are we consistent? Nze kyenfa kiri ekintu kimu. Kadaaga twamulekayo. Olwaleero ate tetwagala kutunulayo wa emabega. So ekyo mukama wange mukwano gwange Chris kijja kumuzibuwalira okukyusa eri etteeka. Because naye bajja kuli musomera. So mama mukwano gwange bajja kumujjukiza bujjukiza presidency. I think they know. They all know that precedence has been there and they have never. Nze mukama nyambi bwemba sikkanya na kintu kiwakanyizaawo so that in the future ne bwe kiba kizenga kinkwata nja bagamba naye nze nawanika omukono abalala bonna nga basirise nze nawanika ki nawanika omukono so that I am not caught era bwe neesangibwa mu situation nga egenda kundeetera okurevisitinga my past I would rather leave that for me to remain consistent. So nze njagala kubasaba chairman President Museveni kijja kumubeerera mu kizibu okugamba Amongo nti Debbali oba tetugenda kuwagi ate endorsement eya Seeke kiba kizibu nnyo okufuna endorsement nga president taginaako consent kubanga ye chairman. But Secretary Bango officially either ne confirming abamu ku bano bye baayogera oba okubiwakanya bakireka. It was an extract, it was part of the agenda. So how do you want them to communicate? Among the things that were communicated and discussed was the endorsement. NRM bwetu bwekola internal democracy mu kibiina. But also that is part of the internal. The controversies will be there. So because oyina ababaka bagaffe tuli ba NRM twagala ku baspeaker wa parliament temujja kubanga olwedde ekifo kiriko akakomera era tugenda kuba akalulu tosobola tugenda parliament will have to vote. This is no munda mu NRM mu NRM kakati bwabanga bali tebali satisfied they can still ekifo ky'obwa speaker tekiri ring fenced as of now. But the backing of the party is what is ring-fenced. The backing of the party, at the moment, it is evident. But ekyokubiri kankubuuza. Then, you see, me, kongonyinza okubanga nina ensonga naawe. Nesi kijja kuŋŋaana ku appreciating your hard work. Tayebwa Amongo in this election eziwedde. They contributed a very big part. Ebifo by'ebyobufuzi byonna globally leave alone waliwo political appointments n'endorsements ne recommendation ezo zibeera awards kyova ebiseera ebisinga tezibeera na ku merit zibeera awards bakwawaadinga tebiriiko gundi nti nze ndi fit they can even award the most unfit for the job but who have contributed a very big part of in the struggle.
kati bw'oba otunula mu kalulu akawedde for the party, I recognize among she did a very good big contribution. She deserves an award. Tayebwa the same thing. Tayebwa Western opposition yenengeri gye yali egiyingiddemu. Ati Tayebwa neutralized a very big contribution. Right. And we don't see how the two who are claiming speakership, contribution, yeah. Why should they be awarded? By merit or by contribution? Thank you. Ekyo bw'okitunulamu ekigya kati ekirala. And babira ahead. Mao bano bali ahead. Mao yakayingira endagaano. Mao yakayingira cooperation agreement. Mao NRM. Kati nnoze, this is my interpretation. And you're sidelining him. Mao did a cooperation agreement with the president, not the chairman. But Secretary General yaliwo w'ekibiina. Era ne basayininga. Todwongo wali wano Siranda. Nze nkugambye zaali z'abantu baabwe. Of course, the Secretary General is an appointee of the president. Wandibaddewo Seeke member. So it was between two people, Mr. Museveni and Mr. Mao. President Museveni yalonda Secretary General. True. Sifa abamulonda. Nze mube nalonda teyalimu mukwano gwange Todongo. Kati he is bound to take a decision of the chairman. Though chairman also represents us. But the decision of the agreement was done between Mao and president. So how would you relate it with? Kakati ffe bamemba ba NRM tetulina obligation ku cooperation agreement. Kireri Mwami Museveni. Era tetusobola kunenyezebwa nti mu kalulu tetwawagidde Mao. Ekyokubiri, this is a position that the party must benefit from. Power. This is part of the tools of power that the party must have an advantage over. Not these agreements and the associates and what. Seriously, jealously, passionately, that must be a position held by the party. Kakati mukwano gwaffe Mao okujjako anegotiatingireko akubeera certain nti mu government eddako mwali. Yes, was speaker. Bwabazze oba speaker mubunzigyeko mumpa assurance nti nsigalanga minister. Kubanga byali bya kisanja kiri. Kisanja kirala. Kino kisanja kirala. The agreement Mao ayinza okuba negotiating renew the agreement. That is also possible. Ngaita mubwa speaker kubanga tumaliriza naye katono ngatono nagenda waliwo abasindika Mao waliwo abamusindiikiriza waliwo abamukukusa naye nga bali munda ogwo omukono ngulaba bano abajja bano waliwo abakukusa bw'oba otunulira footprint si zaabwe waliwo abakukusa nawe ekintu yakyagala teyereeta anti kyenkugamba waliwo abakukusa mpozi ali agamba olaba kitambula ng'embaata